he was broke me everywhere. Understand? So one time when I used another number to call him, that time he knows, that time we talk, I told him bring my things, I want my things. Then he told me, where are you? I bring your things. I direct him, but he didn't bring my things. Then I call him again on same number. By the time he know that number. Mukyala oyo bamuyita Sultan nga yaliko girlfriend wa Fik Ganza amanya gamatuufu nga Shafik Dangote nga yamuganzaako okumala emyezi 8 namufunisa n'olubuto omuwala yajja nafuna ne miscarriage era abadde atotola ebintu Fik Ganza bye yamuyitaamu okuli n'okumukuula ssente ze. Bingi byayogedde ne kansubire nti muli bulungi abawuliriza n'abalaba NCK TV mwebale yonna gye mutuuse ngalo mwebale kutwagala mwelaba videos zaffe mwebale kutuninga in era nsaba temujjanga okwo nga mweregaffe ogw'olwaleero omukyala ono gwe bayita Sultan yaguddewo omusango ku poliisi era nga Fik Ganza yeetagibwa ku poliisi essaawa yonna. He's wanted. Fik Ganza ono eseke y'okuyimba agiroddemu okumala kabanga naye nga he became known omwaka oguwedde yakola collabo ne Chameleone mu kayimba ke bayita Banana. Akayimba ako kakwata waggulu kali international kali local kali on local market international naye nga kayimba kalungi uzagala yagala banana akakayimba we are getting known. Then naja natandika okuba n'entalo ne Alien Skin barana muko mubimanyi ebyabavubuka. So abadde notava mu ku poliisi mu makooti mu makomero no Fik Ganza era bambi n'emabega kawo yafuna accident but thank God he survived. Ayina omwana omuto gwatera otambula naye era omukyala ono agambye nti oyo mwana we si wa Fik Ganza mwana we. Alanga omukyala ono agambye mbu Fik Ganza misiza mu bintu bingi. They got to know each other through a mutual friend. Yabakwatagana bulungi. Fik Ganza na moving into her house nga asula wa girlfriend we Fik Ganza nga amuliisa amunywesa. Fik Ganza namala natandika okufuna empisa embi zino ez'ekivubuka nga aleeta abawala ewaka. He's not putting anything on the table. Teri responsible ng'omusajja. Omukyala yakola buli kimu amwambaza amuliisa yasasula rent. Mbwate rent those times yali ya 1.5 apartment gye yali abeeramu. So omukyala n'atandika okwekyanga ng'omukyala yenna w'abawulira ng'embeera emutuuse mu bulago. So Fik Ganza kye yakola yakwata ebintu byonna n'abifulumya n'atwala engoye z'omukyala. Omukyala agambye engoye ze ziri worth 50M. Yes, ebintu bye by'omunju Fik Ganza n'abitwala. So omukyala yagala bintu bye. You were trying to reaching out to Fik Ganza. Fik Ganza blocking nga yomuwidde ayogera amublockinga era bambi abadde asaba buyambi. Mukyala alabika si Munnayuganda okusinziira ku Luganda lw'abadde akozesa n'Oluzungu lwe. Alabika mukyotala tumanyi ensi gy'avaamu naye nga bambi Oluzungu lumusumbwa n'Oluganda era abantu mu comment section babaddemu omwo nga bagamba Fik Ganza yatwala Oluzungu lw'omukyala. Munanga Bannayuganda mubamanyi n'ebigambo byabwe. Buli kimu balina kiteekamu supu buli kimu tobanyumiza oba oli mu nnaku. Comment section ebaddemu ebisesa bingi naye nga bambi Fik Ganza tusabawo omukyala ebintu bye kubanga yamuliisa yamunywesa okumala emyezi 8 n'afuna ne miscarriage olwa stress. Omukyala yagambye Fik Ganza yali amuyisa bubi ng'amukuba ate amuyisaamu amaaso ate omukyala yamuliisa kwegamba embeera eyo batekkirizibwa mu Uganda naye aloopye katusuubire nti she will get justice. Amuloopye ku police omusango gye guli threatening violence and theft. Yebe balopede Fik Ganza naye nga bayimbi be Uganda munnange violence yakwata waggulu oba ava kuki oba music ye nga ye abawa stress tetumanyi naye nga bakyala bavudde ensonda eziwera nga bakaabirira mbu baby daddy tebabalabirira. Bayimbi bangi bafulinze victim. Beniganta waliwo omukyala yavayo n'agamba mbu yazalira Beniganta tamuwa buyambi
bakola DNA ngo omwana yavayo nga si wowe naye nga abantu bagamba maama omwana ono wadde DNA eraze birala ng'afaanana Beniganta ne Jostede bye bimu naye nga ge gamawulire gambayinira